Emboozi gye nkubuliddeko nga tugenda kuwummulamu ng'omukyalo oyo ye Nabuuma Maureen alemereddwa okusasula ensimbi ez'obupangisa kati ebbanga lya myezi 8 naye ng'entabwe eva kabenje ke yafuna akamuviirako obulemu. Tutuukiridde ssentebe w'ekitundu bw'atyo n'atutegeeza nga bw'afunye emisango mingi nnyo nga gyekuusa ku nsonga z'obupangisa nga naye kaakati gimuyinze. Jamuwa wiikendi kusinziira ekibuuzo Ayine byona y'omu ku balandiroodi mu bitundu eby'ekasubi alemeddeko nga bw'atagenda kukkiriza mpangisa we Nabuuma Maureen amaze ebbanga lya myezi 8 nga tamusasula kusigala ku mayumba ge nga yeetaaya. Yali agezaako amazigako yali azze kubanga nasuka muwandiisa n'azowandiika naye nga sitiiri byakusika mu buwa soka kilisaawa nzira kuti nawade muwadde nga fast ndaba tinzo mulembera Nabuuma tumusanze mu muzigo gwe kawaala era ng'ono atutegeezezza nti oluvannyuma lw'okufuna akabenje ne bamutemako okugulu yalemererwa okusasula ennyumba ey'emitwalo 2 nga kati omugatte abangi bakadde kamu emitwalo 6. Okugulu ne bakutema bwe bakutema ne bansibula ne nkomawo waneeni naye nga okugulu bwe natuuka wano ne kuddamu ne kutana kwonna ne kuyiika ne batandika okunfunira abasawo ne bajjanga wano nga bakidresinga nga bakinyiga ssente buli kimu ssente eddagala lyaffe kati landiroodi yabanagamanyi temugenda kusasula nnyumba eno ssente tezibwabuze muve mu nju. Nenga kati mve mu nju ndage wansi sikyalina ssente sirina ekintu kyonna sikyalina nga bwe mundaba n'abaana bana. Agamba nti wadde abantu bagezezzaako okumudduukirira naye embeera etuuse n'emuyinga mu kiseera kino naddala olw'omuggalo. Bwentyo mu mbeera bwentyo olina kuyambayo kati n'abaali batuwaayo ne bebbanga bwe lyali ne bagamba naffe kitukyakola tukyalina malala nina abaana 5. Omulala ali mu kyalo embeera egayegaye n'agamba kangendeeko mu kyalo. Wabula wadde nga Agobeddwa asiimye landiroodi okumugumiikiriza ebbanga eddene wabula nga mu kiseera kino amuwaddeyo wiiki emu yokka amuviire mu nnyumba kubanga abanjibwa emyezi 8. Awo nannyiniyo abaagala ssente abaana okusoma okwebeezaawo mu bulamu obwa bulijjo kale ebintu bwe bityo kyana kyensobola kuba nali nkola ndavu baana nzire eno nzire eri nga nabe nti nkola kwezawo abaana bange naye ate kaki sikyasobola nze mbadde njiya nga bwensobola tata abaana agezaako naye bambi bwe yalina mu kola kisente zaali nyingi sijaga yanyamba naye kati yatuuka waalemerera amami sikyalina. Landiroodi Frank ayine byona ategeezezza nti ono amugobye lwa nsimbi z'abadde amubanja ate nga talina ssuubi nti anaazifuna. Yagamba tulindeko bakugulewo naye batandika okukola kiraba ssente yasigala lugezigezi ate ayongerera ddala n'amasanze tugana omusala naye omala omusala gona atuleeta tusobodde okwogerako ne mulwana w'omupangisa ono atunnyonnyodde butya Nabuuma gy'awangaalamu n'abaana be. Mbeera si nnungi. Luli yali asobola kwesasulira bulungi kubanga alingaako naye kati engeri gy'akyakola era kati talina ssente waazidde. Ssentebe wa LC ey'okubiri Tamale Peter atangaazizza ku nsonga z'abapangisa ne balandiroodi mu kitundu kye. Omusolo guno gubassa ku mayumba agapangisibwa nabo babawe relief eyo bamugezeeko gubajjirawo mu bbanga lino erya COVID lyetulimu kijja kubaleetera nabo okubeera abakkakkamu neeberalira musolo gw'amayumba guno gwe baateekawo tebagugjeewo gwe bagenda okusasula property rates tayinza butateeka mupangisa kunninga kuwa ki ssente kuba naye ayina ekimukuusha. Byola Gabriel ne Kyambadde Lawrence, Crossroad TV, Omunnyo.